أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukulamusizaako wenna omulabi waffe omugoberezi waffe ku NTV ne Spark TV TV zaffe eŋŋanzi ne tukwebaza nnyo tuwa akadde kano naddala obudde buno bw'okumakya gw'Olwokutaano olwaleero. Tukakasa nti ndowooza omaze okusaala subuhi oba oteekateeka ogenda okusaala. Tekyerekerezeka ennaku z'omwezi olwaleero ziri 11 saidi yaffe n'ey'eddiini omwezi gwa 8 mu kalenda ey'Abayisiraamu. Ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa 8 guyitibwa Shaaban omwaka 1447. Kino nno kimala okwoleka nti tusemberedde omwezi gwa Ramadaani kubanga Ramadaani mu kalenda yaffe ey'Abayisiraamu guba mwezi gwa 9. So bwe ziba ennaku z'omwezi 11 kitegeeza nti tusigazza ewiikisi nga 2 n'ennaku entono nnyo tuyingire mu mwezi gwa Ramadaani. Weeteeseteese otya? Mmanyi era tulowooza nti obudde bukyaliyo obw'ewiikisi 2 okuteekateeka ebirowoozo byo okuyingira omwezi gwa Ramadaani. Nga tetunnatuuka mu mwezi gwa Ramadaani nga bwe tugukoneddeko, tekyerekerezeka tekyebeereka kujjukiza nti ng'omuntu omukulu omugezi alowooza afumiitiriza obuvunaanyizibwa obuwangaazi bwo bwonna akaddeko konna okutenderezanga ennyo Oweekitiibwa Allah omutonzi wo eyatandikawo byonna olutalina kwe yalabira, olutalinayo bitonde bye yasooka kutonda nti tebyavaamu, wabula buli kitonde kye yatandikirangako ye kopi yennyini gye yafulumyanga. Kino kiraga obukugu bwe n'obwenjawulo bwe ne tuvunaanyizibwa omutendereza ng'omutonzi waffe n'okumukkiririzaamu ng'omutonzi waffe wakati mu kkakasa nti buli kitali ye kitonde. Bino byeggamba bigenda tuyambako omuntu obutamenyeka nnyo n'abantu. Abantu bangi mu bulamu bwaffe tuyina abantu be twazitooya ennyo mu mitima gyaffe kumpi kubatuusa ku ddala lya kulowooza nti tetusobola kubaawo nga tebaliiwo. Bannange ekyo ekitiibwa ekyokulowooza nti tosobola kubaawo nga gundi taliiwo, eddala ly'oba omutaddemu sirirye, ekyo akizitowa nnyini kyo mu bwennyini bwakyo ali omu yekka mutonzi waffenna. So bwe twogera kumutendereza n'okumulabanga mu byonna bye tulaba, kino kikuyambako nga nange bwe kinnyamba okwebuuza ani alina obuyinza obukeesa obudde, ani alina obuyinza obwasa omusana, ani ali emabega w'okuziba kw'obudde, ani ali emabega w'okutonnya kw'enkuba, ani ali emabega w'omukka gwe tussa, ani ali emabega w'okuzaalukuka kw'ebitonde eby'enjawulo, okuzaalukuka kw'ebiwuka, okw'ebisolo, okw'ebinyonyi, ebitonde biri mu nnyanja bizaalukuka buli kadde, okuzaalukuka kw'abantu. Bino bw'oneetuuza n'obyebuuza ng'omuntu ekyamazima ogenda kukkanya nange nti si misambwa na lubaale na mpewo nti byebiri emabega wa bino bye nkukoneddeko, kutya kw'obudde, kuziba kwabo, mukka gwe tussa, kuzaaluka kw'ebitonde by'enjawulo. Lubaale nedda, ne lubaale azaalukuka buzaalukusi nga waliwo ali emabega w'okuzaalukuka kwe. Lubaale alina obwetaavu n'emisambwa nga waliwo ayimirira mu bwetaavu bwe bwe twetaaga. Omutonzi waffenna, omutandisi waffenna, tomenyeka nnyo n'abantu, kuba olina eyakutonda gwe muli olaba abaddaani ku kujjako mu nsi, era ani asalawo bw'aba asazeewo okuvaako mu nsi. So lino bbanja ly'oyina ng'omuntu ow'emyaka gyo wenna atulaba
nga tonnoonyeza tonninze mu bwongo Katonda obwakuwadde bwampadde bugenda tugasa nnyo nga tusoose bukozesa mu ebyo ebitugasa okuzuula ani atutonze ali emabega wa byonna. Kino kigenda kuwewula omutima gwo byonna by'obadde weetisse okukakasa nti obadde obyetikkidde bwereere waliwo nnyini buvunaanyizibwa obwo gwe muli olowooza eyatutonda omutonzi waffenna ayinza okukutonda n'alekaawo obulesi ekyo ekikolwa oyinza okimuteekako mu mbeera etali yavunaanyizibwa bwetyo. Wenna ayina ennaku yonna gy'oyitamu nga tonnalaajanira kitonde kyonna, laajanira eyakutonda mu lulimi lwo, mu bulumi bwo, mu bigambo bye bijjayo kikyoyitamu nga tonoonyeza muntu yenna kuba teri muntu asobola kuwulira bulumi bwo. Ate oba eyatutonda ye yennyini bw'aba yakwatuza ebigambo nga yayogeza abantu, yakaabya ebisolo, yakaabya ebinyonyi, yajja amaloboozi ag'enjawulo mu bitonde eby'enjawulo, asobola okuggyamu eddoboozi eririmu ebigambo nga takuwulira. Tolina ebbanja eddene okumukkiririzaamu ne kino kimugambe nti gwonjogeza nga nawe eddoboozi we lisibuka mu nze munda wange simanyiiwo. Bw'oba nga gwonjogeza nkakasa ompulira, mpita mu bulumi buno ne buno ne buno, gy'onzigye wawanvu nga nze. Bw'abaawo n'omuntu akwesimbyemu mumugambe ngamba neesimbye, anneesimbyemu naye neesimbidde mu bwereere. Sina buzibu bwonna na muntu yenna nzikakkanyiza ekitonde ky'omukyala gundi oba mwami gundi andeke mbeere mu bulamu obwange bwontegekedde naye atambuze obubwe mu lulimi olufaanana bwe tutuwuliziganye ne yatutonda oluwuliziganya nga luva munda waffe ate nga lujjuddemu okumukkiririzaamu wakati mu kumulabamu byonna ebitegeeza obulamu bwaffenna yonna gye tuva abadde ye wa we tuli ye wa gye tulaga ayina kuba ye. Tumenyesa nnyo n'ensi ne twetikka kino na kiri kaseera k'abaana kudda ku masomero. Bazadde bannange togwa mu mmotoka lw'abaana kusoma, togwa ku migandu nga jjajjange bwe yagiyitanga. Leka kutambula ng'oyogera, ekikulu mu byonna kolagana n'akwasaganya byonna, si mulala mutonzi wo, mutonzi wange akuwulira ng'oli wakaawo, akuwulira ng'oli mu kkubo otambula ogenda yonna gy'olaga, akuwulira ng'ogenda ku mulimu. Kino kyentegeeza mu kino, yogera naye ne bw'oba oli mu takisi, gambe omutonzi wange ndi kitonde kye ekyetaavu ekiteesobola mu buli mbeera yonna, tondekerera, siina busobozi buddukanya kintu kyonna mu bulamu bwange. So mu bigambo ebifaanana bwe biti twatandikidde kutendereza mutonzi waffe. Olutendereza olusirika ng'omuntu webuuze nti naye tunuulira eriiso we yalissa, gwe muli olaba lyali ligwana awalala awatali awo, otunuulire okutu ne we yakussa, otunuulire ennyindo ne we yagissa, omumwa ne we yagussa, omukono ne we yagussa. Bw'ova kuwa we yabiteeka bino byenkokoneddeko, lowooza ku nzirukanya gyaddukanya mu sisitimu y'amaaso, sisitimu y'okuwulira, sisitimu y'okwogera, sisitimu y'ebyenzisa, sisitimu y'ebyendya, engaaya yaabyo n'engoya gye babigoyamu, enkenenula ebyokulya gye babikenenulamu, ebirungo eby'enjawulo ebinaatugasa mu mibiri gyaffe, ne kasasiro puroguramu emufulumya. Yasukkuluma omutonzi w'ebitonde byonna. Bino bitegeeza bbanja ly'oyina lyennina kumukkiririzaamu olukkiriza olwetikkula byonna tubimukwase tuwuliziganyenga naye mu budde bwa kumakya ng'Abasiraamu ng'osaala ssubwi. Abadde omugayaavu mu kusaala nsobi nga lwaki kumakya tosaala ezeraako ebbiri, nga lwaki bwe baazina ku ssaawa 7 tosaala, nga lwaki bwe baazina ku ssaawa 10 tosaala, nga lwaki bwe baazina ku ssaawa 1 ne ddakiika ezigwamu tosaala, nga lwaki olunaku lwo lwonna toluwunzika n'okusaala esswala eya Aisha gye tusala ku ssaawa 2.
n'eddakiika nga 15 wakati mu bwetaavu n'obuteesobola mu maaso ge yakutonda tolaba ng'omwetaaga olwetaaga lwatakwetaaga golowooza bw'otosaala n'akendeera ki era n'afiirwa ki. Tulina ebbanja ddene okwetuzanga abantu abakulu abalowooza abafumiitiriza tukkiririze mu mutonzi waffe naddala mu bwomu bwe olukkirizo olumuwa ekitiibwa nga kikye yekka kuba ekyamazima ye yennyini omutonzi waffe naye ensibuko y'ebitiibwa. Kati bw'ofunayo ekitonde ne kizitowa nnyo mu bulamu bwo okumusinga nsobi nnene etaataganya obukkiriza bwo mu bwomu bwe naddala mu layini y'ekitiibwa kye. Omukyala afumbe w'omwami wenna, omwami abeere wa kitiibwa mu bulamu bwo ng'omwami, naye tomutuusanga ku ddala ly'okufaanana nti mu bulamu bwe abataliimu tebitambula. Weerabidde nti obulamu bwali butambula ne bwe mwali temunnasinkana naye, kati nga bujja butya obutasoboka kutambula. Bw'aba Katonda asiimye twawukane, sikubiriza kwawukana naye okukkiririza mu maanyi, enteekateeka, obusobozi, ekitiibwa ky'omutonzi waffe, olukkirizo olutamugattako kitonde kyonna mu byonna ebimweyawulidde nga ye. Ekitiibwa abeere na kikye yekka, ng'amaanyi tugamanyi yekka y'agayina, okusalawo nga yekka y'alina okusala okusooka ate okusembayo n'ebiri mu layini eyo. Obulamu butufuukidde omugugu, obulamu buli kanyomero kaabwo bufuuse omugugu, bufuuse obuzito, bufuuse obukalubo. Lwaki? Bukkiriza obwaffe obunafu n'abamu tetulinawo yadde mu kukkiririza mu maanyi n'obwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna. Bw'aba asazewo ng'ani omulala asalawo. Ebigambo byaffe bino bifaanana okuteekateeka nange kennyini twolekere okusiiba nga waakiri obukkiriza bwo mu byonna omutonzi w'ebitonde byonna bye yeesigaliza busituse olwanaganye nabo ne bulinnya, otuuke ku ddaala nga okkiriza nti bw'aba alina kyandagidde ng'omutonzi wange sisobola kusibamu, sisobola kwesikanamu, sisobola keerewa bw'aba kasita nkakasa nti yandagidde. Mu layini ey'okulagira bw'osiriikirira ddala eyakutonda ayinza okukutonda nga tajja kubaako kyakulagira kyonna, ayinza okukutonda nga tajja kubaako kyakugaana nga ye. Ddala buba bukkiriza namunagaani, buba bukkiriza kika ki gwe nga toyinaayo kiragiro kyonna ky'owuliriza kiva eri yakutonda. Gwe obwongo busobola okugamba nti yakutonda gwe olye, onywe, oyambale, ozaale baana, ogwenga mu mukwano na bakyala, oba omukyala kugwa mu mukwano na mwami, ozimbe mayumba go, simanyi nteekateeka gendako Bulaaya mu holiday. Gwe yakutonda gwe okole by'oyagala. Please, tasobola kubeera mutonzi waffe kutambulira mu mbeera ye talina buvunaanyizibwa kutonda muntu yenna nga talina nsonga, nga tajja kubaako byamulagira, tajja kubaako byamugaana. Mu layini eno ye yatulagidde okusaala, ebadde ensobi nnene okuwangala ng'okakasa nti nze Musa, nze Soweedi, nze Arafa, nze Fatuma, nze Farida. Ebadde ensobi nnene okuwangala nga tosaala. Bane ng'akulagira atya n'ogaana, nga byakulagidde emabega waabyo yeri obulungi bwo mu bulamu buno obw'ensi, n'oluvannyuma yeri obulungi bwo mu buli kyakulagidde mwe muli obulungi ng'ovudde mu bulamu bw'ensi. Ye obadde okimanyi nti obuwulize bwo, obugonvu bwo mu maaso ge yakutonda nsonga ssemasonga obulamu bukwanguyire, nga n'ekyennyume kituufu nti obujeemu bwo n'obukalubo bwo n'okwepika kwo, okubyetuuma kwo byonna n'osuubira nti gwe weetonda ne weeyisa mu mbeera etalaga nti olina eyakutonda, toyina alagira, toyina agaana. Okimanyi nti ye kanaaluzaalawo obulamu obukaluba? Mwannyina Zandaba ne muganda wange, buli lw'otosaala olina by'okosa mu bulamu bwo gwe ng'omu ne mu bulamu bw'abaana bo. Buli lw'osala olina by'otereeza mu bulamu bwo gwe ng'omu by'otomanyi
nembulamu bw'abaana bo. Kati wakati mu kwagala abaana baffe tubakolerere naffe kennyini okwagala obulamu bulungi tubeere bawulize era abagonvu mu maaso ge yatutonda. Nga bino obuwulize n'obugonvu bikulembeddwa okukkiririza mu bwomu bwe nga ye, ng'ekitiibwa kyayina kikye yekka n'ebikolwa byonna bye yeesigaliza nga yekka yabikola nga tukkaanya tukakasa tukkiriza nti ekyamazima yeesigaliza okutonda, teri yayinza kutonda mulala. Yeesigaliza okulabirira, teri yayinza kulabirira mulala. Yeesigaliza okugaggawaza, teri yayinza kugaggawaza mulala. Yeesigaliza okuwonya abalwadde, teri yayinza kuwonya nnyini nsi bw'abasazeewo butawonya. Yeesigaliza okufa ku sayidi yo gwasazeewo ko afe. Yeesigaliza obulamu ku sayidi yo gwasazeewo abeere mulamu. So tukkiririze mu bwomu bw'omutonzi waffe naddala ebikolwa bye yeesigaliza nga yekka yabikola. Wakati mu bikolwa bino bye tumukakasizzaako nti yekka yabikola byonna tubyetaaga, tuli beetaavu ba kugaggawazibwa. Yekka yagaba omukisa, mikisa tugyetaaga. Tuli beetaavu ba bulamu bulungi yabugaba. Enkolagana yo n'eyakutonda eyambibwako kumutendereza olutendereza olumulaba mu buli kyolaba, olumuwulira mu buli kyowulira. Aya ya 179 mu suratul A'raf, owekitiibwa Allah gamba gwe ng'omuntu ssekinnoomu nange nganze olugamba lwakukulabula. Ekirungi akulabula okyali mulamu weetereeze. Agamba atya walaqad dhara'na li jahannama, twateekateeka jahannama, twateekateeka geyeena nga mukwano gwange beti bw'ayinza okuguyita nga twagutegekeraani kathiran min aljinni wal insi, bingi mu majinni ne mu bantu bagenda kuvunaanwa ki balyoke bayingira egeyeena bayingizibwa omuliro. Lahum qulubun la yafqahuna biha, baweebwa emitima gye batafunayo kadde kutuula kufumiitiriza kutegeera bikwata ku yabatonda n'ensonga eyabatonza. Ne bawangalira mu nsi nga tebaliiko kabonero konna kalaga nti balina eyabatonda. Enneeyisa yaabwe wakati waabwe ne bantu bannaabwe nga tejja nsa, ebigambo byabwe nga tebijjaayo kifaananyi kya muntu akkiriza nti alina omutonzi we n'ensonga eyamutonza. Walahum a'yunun, ne baweebwa n'amaaso nga la yubisiruna biha, bwe balaba emitima tegifumiitiriza kubaako bye giganyulwa. Walahum adhanun, baweebwa n'amatu nga la yasma'una biha, bwe bawulira emitima gyabwe tegibaako bye giyiga. Ulaika kal an'ami, abafaanana bwe batyo tebalina njawulo na bisolo. Kuba embuzi ne bawulira ginne wayo ng'ekaaba yeefana ewulidde naye esigala yiyo tebigikwatako. Ne bweraba byerabye teraba lulaba lusunsula biki binaagikosa biki binaagigasa. Tewulira luwulira lutegera biki binaagigasa biki binaagikosa. Natuga nti bal hum adall, bano nno mu maaso ge yabatonda babi nnyo, babuze nnyo, basinga n'ebisolo. Lwaki? Ekisolo wakati mu kulaba olulabu lutakigasa n'okuwulira empulira etakigasa, ate kisigala kiwulize eri mukama waakyo. Okimanyi nti embuzi bw'ogiyimbula ogijja ku ttale efubutuka edda waka. Lwaki yo omuntu tafunayo akadde akafubutuka n'agenda mu maaso ge yamutonda asaale eswala naddala nga baaziinye? N'ebiri mu layini ey'ensolo teyina bujeemu bwonna mu maaso ga mukama waayo, so nga ate abantu tuli bayitirivu bakujeemera yatutonda, nga n'okumukkiririzaamu tulina kumala kunnyonnyolwa nnyo, nga ne bwe tubikunnyonnyola olwaleero obiwulira nga byakusaagirira, byakubalaata, byakumalira budde. Tosinga n'ensolo okubeera omubuze. Aya eno nagigunzika nga ti ulaika humul ghafilun, kana aluzale yaleetera bano okufaanana bwe bati bugayaavu. Tobeera mugayaavu kutuuka butatuula na mutima gwo. Mubeeko bye mufumiitiriza gwe n'omutima gwo, mubeeko bye munyumyamu gwe n'omutima gwo. Wakati mu kwebuuza nti naye neetisse fiizi n'abaana kituufu, naye kuva ddi nga nze nnyina okusalawo abaana bye balisoma? Sinafuya kusoma ntegerekeke bulungi. Abazadde tukuleka weefube yenna abaana baffe bagende ku masomero.
n'abaana tubere babuvunanyizibwa nnyo wakati mu kusasira bazadde baffe ne bye bayitamu okufuna akasente ke basasula ku ssomero naye byonna ebitegeeza obulamu kakubeere genda mu ddwaliro kya buvunanyizibwa agenze mu ddwaliro okakasa nti Katonda yagenda okumponya ng'ayisiza mu ddwaliro ng'ayisiza mu musawo ono kati tetusobola kugamba muntu nti gwe beereeka okkiririze mu yakutonda ne bw'ota ogende mu ddwaliro tekisobola kigamba ekyo ngera bwe tutasobola kugamba muntu nti gwe tuuleeka tokola saba Katonda aleete tetusobola kigamba wabula kye tugamba byonna tubikola omuzadde akole byonna by'alina okukola si mbweraliikirivu si ku pressure ng'akimanyi nti bino byenkola omutonzi wange nze gwe yataddewo nga muzadde w'abaana bano gw'anaayisirizaako okusoma kwabwe ne by'anaabasiimye babeere mu bulamu bwabwe kyenjagadde wano butabyetikka byonna kwemalirira as if tetulina yatutonda ye point yange otherwise saagala muntu yina kunkwata bubi nti ffeno gye tuli tetukola nange enkola mpeerera n'abaana era bwe ndwala ngenda ne mu ddwaliro ekikulu mu byonna tukkirize nti emabega w'obulamu bwaffe eriyo enteekateeka z'omutonzi waffe kati ne weetaaga okutula ng'omuntu okwebuuza nti naye wakati mu bingi ennyo eyantonda byankolera nze in return nyina kukola biruwa kino kigenda tubanja okusaala ng'eswala zaffe 5 ate mu budde kino kigenda tubanja omuntu okuyimirizangawo okuyambanga ku banne abali mu mbeera embi n'2,000 n'5,000 n'omutwalo tolekedde kusiiba nga lwaki toyinaawo nteekateeka mu wiikisi 2 ezibulayo enteekateeka y'okusiibulula ku bantu olusiibululo olwawamu wali ku muzikiti ogutuliraanye ne bwe luba olusiibulula nga lulwo ng'omuntu jjukira tewasaliddwa muwendo gw'abantu b'olina kusiibulula nti bwe gutawera tutawaana okkirizibwa okusiibulula omuntu ne bw'aba omu ekyokubiri tewasaliddwa byakusiibulula nti bwe bitawera bwe bitu tobimuwa kalibere kagubere munwe gwa yenvu kagabere mazzi n'ogafumba eka n'ogasiba mu buveera n'ogatwala ku muzikiti munnanga abasiraamu bayinza obutagakulekerawo kati so mulayini efaanana bweti twebuze nti eyantonda wakati mu byamagero byakola byendaba omuli okwakisa omusana okukeesa obudde okubuzibya kutonyesa nkuba kumeeza bimera ayinza okuntonda nze nga talina nsonga lwaki antonze nankolera byonna mu bulamu byankoledde okutuuka olwaliro nga talinayo bye yali andagidde talinayo byanjagala nze nkole twandikoze eddiini eno n'omukwano n'okwagala okungi omuntu ayimirire mu swala ayina ddala eyassuba egyova okusaala ng'ogiyimiriramu n'omukwano n'okwagala ojje ku ya dhuhuri esaawa 7 nga mukwano n'okwagala n'essuubi nti kensadde agenda kumirira mu nsonga zange kensadde agenda kumpejja n'agenda kunnyingiza eggulu kensadde agenda kutegekera abaana bange obulamu bulungi bwe sisaala mba neekosa n'enkosa n'abaana bange atuwuliriza atulaba ng'osinziira nonna gy'osinziira funayo akadde otulemu n'omutima gwo mubeeko bye munyumyamu ebiwerako naddala ojja otya mu nsi tula n'omutima gwe buze nti nzija ntya mu nsi byonna bw'obiwa obudde n'ebirowoozo biraga amaanyi ga nnyini nsi mu kitonde ekisajja n'ekitonde ekikyala mwakenenula biki mwakola omuntu mu myezi 9 n'afulumya omuntu gwafulumizza oluvannyuma lw'emyezi 9 n'awangala emyaka 4 n'agenda ku ssomero tolaba obuyinza n'enteekateeka gye twetaaga okwekwata olwekwata olutagita twekwate eyatutonda wekwate yakutonda olwekwata lwa 1 on 1 tumwekwata through me nange nvunaanwa nga nze tumwekwata through someone omwetaaganga gwe twolekedde omwezi gwa Ramadhaani katusinkana olwokutaano olujja bw'anaaba lakkiriza twebaza nnyo ekitongole kya NTV n'emikutu gy'ebyempuliziganya giri wansi wa ndowooza ba Nation Media bwe mbaserabidde tweyanzizza nnyo tweyanzeega omukisa guno Nation Media
saba mutonzi wa fenna abatusimire abatusasulire ekisinga obulungi. Nsigala nze Muhsin Burhani Kiti akujjukiza nti totunka nnyo nansi oyina yakutonda naawe. Kankwerekereze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.